Jo webele nnyo kuba nti munnange otumbudde na gy'osinzira nasinzidde wano olunaku olw'isere mbategeeza nti munda mu White House amakabugu amakulu ag'obukulembeze bw'eggwanga erya the United States wabaddeyo ka after party. Omukulembeze w'eggwanga eyitibwa erya Isiraeli Ssaabaminisita King Bibi Benjamin Netanyahu bw'atyo yagenze maaso n'okukyalako wali mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga erya America wakati mu kuddamu okusisinkana Vladimir Putin wakati mu kuddamu okusisinkana omukulembeze wa America gwe bayita Donald Trump. Babadde ne ddina nabagambye nti waliyo ekijjulo bamutegekedde ekijjulo wabaddeyo ddina nabagambye nti wagenda kubeerawo okonyaganya amagiraasi kibaddewo wabaddewo ebimuli wabaddewo bidish ebijjudde piraawo ono nga gwe twalidde gye bwayise si bupiraawo bamutegese gwosaaga Omumerika n'Omuyisirayiri nga bagenda maaso n'okulaga nti bali bati bali kimu. Bifaananyi biva mu kansooka enkunyonyera ebifaananyi njagala kusooka kunyonyola ebifaananyi okusooka magambye nti bulijjo Donald Trump akyaza bakulembeze b'amawanga ag'enjawulo. Of course okimanyi White House eno egifuula nnyumba ya nsi yonna mu kwagala okulaga nti America ye super power. Abakulembeze Donald Trump abayita wano wabakunyiza n'abateeka mu kaguli era mumanye bakulembeze ne batayisiza bulungi nga bagenze awo kasita otuuka wali aziifu nti oli mu nnyumba ya nsi yonna. White House ono Donald Trump agipositioninze okufuuka ennyumba y'ensi yonna. White House oba oyinza ogiyita State House y'ensi yonna. Lwaki Abamerika bakola ebintu ebyo? Nti kubanga be ba super power balina ssente n'emmundu, ensonga ziryazi balina ssente n'emmundu. Kati mbagambye nti abakulembeze bonna ababadde bajja wano mu White House babadde basisinkana Donald Trump mu ngeri eya bulijjo. Tetutera kulaba ddina oba oyinza okiyita ekijjulo. Naye olunaku luyise Donald Trump ategekedde munywanyi we gwe bayita King Bibi Benjamin Netanyahu ekijjulo. Namugamba okay, bamulaze ssebo nti wanjawulo wabaddewo ekijjulo ebadde ddina etegekeddwa amaka ga White House. Netanyahu ne ttiimu egyagenze nayo nga bagezaako okulabika nti boogerezeganyaamu ebimu ku bye bayogedde bibadde ku mmere bwe bagenda maaso n'okulya ebifi okubisikaasikanya eno nga bagenda maaso n'okulabika nti boogerezeganya. Era ekimu ku bifaananyi ebivuddeyo eno bali mu kulya eno waliwo ekiwandiiko ky'ennengera Ssaabaminisita Benjamin Netanyahu kyabadde agenda maaso n'okulabika nti aweereza Donald Trump. Mu byonna ebigenze maaso n'okulabika nti munnange abitambudde. Kakati newankubadde ng'ensonga zibadde zisuubiddwa nnyo okubeereza Iran wabula kitegeerekese nti okwogerezanya kutambulidde nnyo wakati ampuliriza ku nteeseganya kiwa mirembe okulaba nti emirembe nate giddemu okubukala mu kitundu eky'oluwannanda olw'e Gaza. Bw'abadde ayogerako eri ab'amawulire oluvannyuma lwa ddina eno Ssaabaminisita eggwanga erya Isiraeli gwe bayita Benjamin Netanyahu bw'ati ategeezezza nti eggwanga eritibwa erya Isiraeli kw'ossa eggwanga erya America n'amawanga amalala bakkiriza nti Abapalestine bagenda kuba babawa better future. Isiraeli bazzemu kukyogerako Donald Trump ababiri bano bazzemu kukyogerako bagambye nti Abamerika n'Abaisiraeli bagenda kumakinga sure nti Abapalestine bafuna better future. Better future eyo nga tebagifunira wano Gaza we bali nti bagenda kufuba okulaba nti abatuuze b'e Gaza babafunira better future. Era they could move to neighboring nations. Ekyokubajjawo abantu bonna abali wano e Palestine babatwale ewalala babagambye nti ekyo kyekijja okubawa better future. Netanyahu bw'agambye if people want to stay they can stay but if they want to live they should be able to live. Abaagala okusigala basigale, abaagala okuvaawo baveewo. Tugezaako okuba nti tukola n'Amerika ono okulaba nti abantu bano tubafunira amawanga amalala gye bagenda okubeera babeere ne better future. Ekiruubirirwa ekya Netanyahu n'okutuusa olunaku olwaleero ate nga bakkaanya ne Donald Trump bagenda maaso n'okulabika nti bakkaanya. Okitegeera baagala abantu bano abali e Gaza
bagende maaso n'okweka nti baviirawo ddala naye mpuliriza kino si kyekikulu ekyabadde kirina okulabika nti kiteesebwako ekyabadde kirina okuteesebwako enteeseganya kiwa mirembe okulaba nti Hamas ebaako abantu begenda maaso n'okweka nti eyimbula naddaba hostages Abayisirayiri ate era bagende maaso n'okubaako engeri oba oliawo gye bakomyamu olutalo okumala ennaku 6 kakati Netanyahu bwe bitu byabadde Netanyahu yasinzidde wano n'awaana nnyo Donald Trump n'agamba nti omusajja oyo yeetaaga ekirabo eky'emirembe ekirabo kibiri kye bayita Nobel Peace Prize ekiweebwa omuntu asinze okutakabanira emirembe okwetula ensi yonna bagamba nti Donald Trump ono yagambye Trump yasinze otakabanira emirembe okwetula ensi yonna atya nti engeri gy'ayagala entalo zikube mu Middle East Trump yeetaaga okuba nga abo bwekirabo ekyo yatudde ne Iran kati ate baali bakyatudde ono najja n'akuba America agenda okulaba naye tayinza kusuba pate ne n'agenda n'akuba America ebadde ebyokulwanyisa munda mu ggwanga ettibwa mpuliriza erya Ukraine n'ebirala bomu eziyitibwa bunker busters ezimu ku zo zibadde zikozesebwa ne bulutalo olw'Gaza America yaziwaddeyo ku mulembe gwa Donald Trump naye ebyo byonna ng'ogenze maaso n'okweka nti obiteeka ku bbali ye Netanyahu agamba nti omusajja ono alwaniridde nnyo emirembe n'olwekyo yeetaaga afune n'ekirabo ekya Nobel Peace Prize kubanga musajja alwanirira emirembe okamala Donald Trump omukulembeze eggwanga ereetibwa eri America jjukira nti abadde agezaako n'okumulwanirira wakati mu misango gy'ayina kati ebirala of course bye bagenze maaso n'okuba nti boogeddeko tetunnaba oba oliawo kubitegeera bulungi nnyo naye nga twategedde nti enteeseganya zibadde zikyagendera dda bulungi nnyo mu maaso Netanyahu ne munne bayogeddeko nti ne ku nsonga ez'eggwanga eriyitibwa erya Iran wakati mu kulaga nti America akyaliwo nnyo ku kido America akyali ku kido ky'Omuyisirayiri oba akyali ku sayidi ey'omusajja ayitibwa Omuyisirayiri singa babeera bamwetaaze waali mbeera nga bwetambula kakati bagambye nti babadde bateesa nnyo ku kyokulaba nti olutalo lukoma yes okulaba nti olutalo lukoma olugenda maaso munda mu ggwanga eriyitibwa erya Palestine bakirina mu ndowooza bagamba nti abantu basengule babadde bakyakirowoozaako emundu jjukira nti ye kyavuga bino byonna bikyali mu pipeline bakyagezaako kuteesa tukkaanye oba tetukkaanya emundu eyimirire oba teyimirira zibeere ennaku mmeka Hamas akuleki n'ebirala kakati amawulire agavudde ng'onda mu kitundu ekirwanando lw'Gaza ne gaba nga tegawoomya nnakabululu yadde omulundi ogumu n'akatono bakomanda b'eggwanga ettibwa erya Isirairi 5 battiddwa mu kitundu ekyamambuka Netanyahu ng'akyali munda mu White House ekitundu ekyamambuka g'e Gaza abasajja bayitibwa ba Hamas bakoze ambush akigamba okuba nti bomu zabadde zategeddwa ne bazitegulira ne remote abasirikale b'eggwanga eriyitibwa erya Isirairi abawere ddala 5 ne bagenda maaso n'okweka nti battiddwa kakati twategedde nti oluvannyuma lwa bomu zino kuba nti zabwatukedde ku basirikale b'eggwanga ettibwa erya Isirairi ababadde mu kitundu kino ekyamambuka g'e Gaza bannaabwe bazze okugezaako okulabika nti babataasa obusajja obuhamasi ne butanula okusumululwa faya abawerako 14 ne babuukawo n'ebisago eby'amaanyi explosive zabadde zitegeddwa tutegedde nti bazitegudde na remote abahamasi jjukira nti Isirairi egamba nti ekibinja kino eky'abahamasi n'atera okukimaliriza kati ebyabaddewo akawungeezi akayise byabadde byongera okulaga nti abahamasi ebyaddala bakyaliwo munda mu kitundu kino era kinaabeera kizibu nnyo okubamalirawo ddala 5 bagenze maaso n'okweka nti battiddwa abawalya ddala ampuliriza 14 baavuddewo n'ebisago ebyamaanyi ddala ate nga mawulire gategeeza nti 2 ku bo abali mu mbeera mbi nnyo nnyini ddala obulumbaganyi bwakoleddwa ku basirikale b'eggwanga ettibwa erya Isirairi kakati bulijjo tubawulira wano nti okutta omusirikale w'eggwanga lya Isirairi omu bw'ati kibeera kizibu babeera protected nnyo emmamba ze batambuliramu nzibu za kutagetinga abasirikale bano bagenda okugenda mu kitundu kumpi nga buli kimu bayina ne ziroboti ezisooka bakulembera nga bagenda e Gaza yes abasirikale bano aba Isirairi nga tebannaba kutuuka mu kitundu nga Old Kampala wano bayina zi drone ezisooka okwetegereza tewaliwo busajja bayina ziroboti yes ziroboti nizisooka nezigenda nezisooke zitegulule explosives ku mulundi guno si bwe kyabadde bagenze maaso n'okweka nti battiddwa jjukira nti sabiiti ewedde era 7 battibwa abasirikale 7 ab'eggwanga ettibwa erya Isirairi era abasajja bagenda maaso n'okweka nti babatta kasookedde ng'olutalo luno lutandika omwaka gwa 2023 omwezi gwali gwa 7 abasirikale b'eggwanga erya Isirairi kaakati abaakattibwa baweze 888 abasirikale ba Isirairi abakattibwa baweze 888
Isirayiri kasookedde ng'egende Gaza yakatta abantu 5,570 tekimanyiddwa kuleka aba Hamas bameka ne ku sayidi yaabwe abaserikale 888 battiddwa era kifuula olutalo luno lubabaddemu n'ekitundu ekirwonaniro Gaza kakati okumala kumpi emyaka 3 kirufuula ezimu ku ntalo Isirayiri mwasinze okuba nti afiirwa abaserikale kizibu nnyo okulya nti Isirayiri yafiiriddwa abaserikale 10 ne mu lwabaddewo olwayira linnaku 12 tewali musirikale waabwe yafudde okusinziira ku bo kakati luno lugenda myaka 3 bakafiirwa abaserikale 888 batano bagenze maaso n'okeka nti battiddwa akawungeza akayise. Report Index. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Equality omuntu wa bulijjo. Ene Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo webale nnyo webale eddala wajja kukkiriza nkujjukize aba Uganda Joint Herbal Research Clinic wali ku Lwebusaabala abakulemberwamu Professor Dr. Katumba Hussein Jajja wa Habo abagamba nti bazzeemu okutegekera olusiisira lwa mulundi gwa 13 ku mitwalo 6 balutumye twegoboko endwadde n'obutonde ku mitwalo 6 zokka. Olusiisira luno lugenda kubalwa nnaku 2 ku Lwomukaaga ngenda kuzomeza 26 n'enkera nga 27 ku Sande ku ddwaliro wali ku Lwebusaabala okola otya bookinga n'omutwalo gumu weewandiise n'omutwalo gumu ofune namba kubagenda okujjanjabira ku lunaku luli kubanga bagamba nti abantu bagenda kubabeera bangi kati fune namba ng'obudde bukyali ku lunaku luli ojja n'emitwalo 5 emitwalo 5 egyo ne guli omutwalo gw'onaaba osoose okuteekayo kugenda okufunira eddagala n'okukeberebwa mu sikaani byokka endwadde zonna obulwadde lwe banaabusanga nga bwa bbeeyi butya bagenda kujjanjaba ku ssente ezo bagamba nti osobola okukuba ku ssimu zino obuukinge noti 772 32 711 noti 752 32 711 lusisalwa bya bulamu gwasanyalala bugu mu mubiri wansi w'ebigere kifo ku maaso kamungulize sukaali pressure mugongo okuluma n'amagulu uzimba olubuto wansi wa kamemi wakuluma olina amawa mu lubuto aluso omwami oba omukyala nga tofiisa bulungi oluma mundira infections mu baami n'abakyala prostate ezagazibwa mu baami endwadde zonna bagenda kuba bazijjanjabeeza abakadde abaami ng'amaanyi ag'essenge gakendeera mugende babajjanjabe kwolwo nakuzomeza 26 nakuzomeza 27 Professor Dr. Katumba Hussein Jajja wa Habo buli mwaka bateekera olusiisira luno lwa mulundi gwa 13 alutegese musobole okuba nti muwona ku mitwalo 6 zokka kuba essimu obuukinge noti 772 32 711 noti 752 32 711 ate nga bannaffe aba Ajiwa Media Production nga bakulembeddwamu Sonko Musa bakuteekedde olutambi oluyitiddwa The 12 Day War olutalo olunaku 12 lwembadde nkubulira wakati wa Iran ne Israeli wamu ne America ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 13 jangu erabirako nga bwe kyabadde nga buli omu ayolesa obukugu mu bbanga kugosubira ni mwangulu wakati wa Iran n'eggwanga ereetibwa erya Israeli kakati ogenda kuba byonna obiraba ogenda kulaba engeri Isirayiri gyakubyemu eggwanga erya Iran n'egenda maaso n'oleka nti ereka nga bajjena abawerako bafudde enyonyi za Amerika nga zisuula bomu ku nfo eza Isfahan, Fordo ne Natanz byonna ogenda kuba obiraba mu lutambi kituufu eggwanga lya Amerika lyakoseddwa e Qatar byonna ogenda kuba obiraba engeri Iran gyarumbyemu besi e Qatar ate ogenda kuba olaba engeri Iran gyarumbye mu Isirayiri n'akuba bases eziwerako Iran yakikoza atya oli tiimu Iran oli tiimu Isirayiri jangu olaba olutambi ku mutwalo gumu gwokka sawa zigenda kubeera 8 nakuzomwezi nga 13 Sunday eno Lutimbe gaggadde wali ku Sports Arena opposite Global Buses okuliraana omuzikiti ogwa Gaddafi. Sonko Musa yakuteekedde olutambi luno the 12 Day War jangu olabe waka ku lutimbe kuba ku noti 7 noti 2 69952 omanye ebikwata ku lutambi bwoba olina kyobuuza oba oyagala kulabeka nti weegatta ku nteekateeka eno nga sponsor kuba ku noti 7 noti 2 69952 noti 7 noti 2 69952 Sonko Musa ate bwatu bwabayise
kujjukiza kakano ab'eggonero ery'omugongo bakujjanjaba gwe munamwe atawanzibwa omugongo amagumba gakulumye okumala ebbanga gaseseetuka omugongo gwatabuka oli kagaali oli ku miggo oli kafaliso wansi onoonya zikutwala buyindi ab'eggonero ery'omugongo bazze okujjanjaba bali Kawempe shopping arcade maaso ga katale atawanzibwa omugongo wenna bakubire ku noti 75 19 noti 076 5 bano bakafulu mu kujjanjaba gwe munafu atawanzibwa omugongo bakozesa therapy treatment massage home care kitegeeza nti bagenda kujja ewaka bakujjanjabe oterere bulungi tebakuvaako paka ng'owonye era ojja kusanga no banno abamazeewo akaseera naye nga bagenzi bawona bakulage nga bamu bajja kulaga video onatuuko bagende mundage ku video omuntu ajja akikijjana avaawo ng'atambula bulungi nga n'omuggo asudde eri genda naawe asanyalala kiwanga bigere bizimba bikuma omuliro amagulu gaggwamu amaanyi endwadde ez'omugongo zonna n'amagumba bano bukazi bajjanjaba endwadde ez'omugongo n'amagumba ab'eggonero ery'omugongo wali Kawempe maaso ga katale ekizimbe kya Kawempe shopping arcade essimu eri noti 75 19 noti 075 19 noti katukomewo America akkiriza okuddamu okwayikweni ebyokulwanyisa ate era tugenda kulaba engeri Isirayiri gyeyattamu bajjeno ba Iran nga just beeyambisizza WhatsApp. MTN voice bundles ziri bei dondolo okukubira n'emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga star noti star 2 olonde daily bundle oba kozesa my MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Kankwanjulire Kawampologoma. Kawampologoma obwakabaka akolebwa okuva mu nteekateeka y'emmwanyi terimba akawoowo eddekende. Ono Kawa yennyini ali mu mpimo bya gulamu 2 5 10 25 5 ne kilo emu ate ng'ali ku bbeeyi esobolwa buli omu. Abazadde ng'abaana baddayo ku ssomero mubagulire Kawampologoma anti awagala obwongo oteekateeka kwanjula weekwate Kawampologoma omusiiko obulungi onyumisa omukolo gwo afunika ku muganzirwaze katwe mu supermarket ne maduuka gonna. Omusuubuzi tukubire ku 0703 62 57 ne ku 0779 11 14 6 oba ku 0784 43 22 14. Nywa ku Kawampologoma okakasize ddala nti emmwanyi terimba. What is that? Crunchy, yummy. Oyagala obumpwakimpwaki obugenda okuteeka kamwenyumwenyu ku matama buwoomu era ng'obufuna mangu nkwanjulira Newman's Snacks nga tulina ezagonja obumonde tulina emberenge ez'amawogola bagiya ebiryo soya tulina ebinyebwa ne daddies ebiwoomu tulina kakamulali akalungi n'entungo kawoomera tulina akabisi k'embidde k'ogula n'onywerawo. Kalabe mikolo amakampuni ab'amasomero ewaka ne mu ofiisi mweyina obwokulya bwaffe buno bwangu obwa Newman's buli maduuka gonna ne supermarkets okwetooloola eggwanga gwali e Kampala bufune ku Active Arcade mu kikuubo essimu noti 7 noti 2 921 7 oba noti 392 noti 3 239. Newman's. The magic. Weefunire Kabode Super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwereere. Tandika ng'osasulako emitwalo 4 n'ekitundu zokka olwo balansi omusasule mpola nga buli lunaku osasula sente ezitasukka mu siringi 1000. Osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi. Nyiga star 165 star 5 star 2 star #. Okusobola okwefunira Kabode Super empya. Kabode Super empya style mpya vibe mpya nga tuli fenna vibes zaffe teziyimirizika. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission okumanya ebisingawo kuba ku 032 Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3 kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet
oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa internet etasalako, olabe bu video busesa online, nyumirwa WhatsApp etakoma, obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3. Nyiga *149# ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile, koleza. My name is Christopher Chire from Gulu. I'm among the winner of the Samsung Galaxy A05, the brand new one. Some people doesn't believe that this thing is true, but it's true. Not only for taking it to win, but sometimes it gives you refreshment. So I advise all of us to take Harris product. Buy Rockboom. Check under the cap. What you see is what you win. Cars, motorbikes, bicycles, millions, smartphones, flat screens, your Nabibio. Rockboom, energy for winners. Not for sale to children, pregnant women, lactating mothers, and people sensitive to caffeine. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. Wefunire simu ya Kabode Super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwerere. Osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4.5 olw'endala ozisasula mpola ng'ossaayo sente ezitasooka siringi 10 buli lunaku. Ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu. Vibe zaffe teziremesebwa, enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Mwabale tuwuliriza, twagala kumaliriza eddwaniro lino essaawa eno esooka. Tuline MTN of course. Kati bwe tumala okumaliriza eddwaniro ate tugendeko mu politics. Tuyingire politics owulire mbagambe nti nnyina lisiti wano mpanvu. Ababaka ba Nuupu engeri gye basenzeemu ssente buli omu ne ze yaleese. We tudda nenga nkujjukiza aba Hub Horizon Research Clinic bali wali Kawaala bagamba nti ng'oyisiza ku ssomero erya Good Times just after Good Times ng'ova e Kasubi atugenda eri ku Good Times yeeri wano nga wakava e Kasubi ogenda okuba nti obasanga bannaffe abo aba Hub Horizon bakujjanjaba nga bakwisa eddagala nga lya butonde ku mitwalo 4 gyokka. Bagamba nti bagenda kujjanjaba endwadde ezikutawaanya ku mitwalo 4. Omwami yagazwa prostate ng'essenge kitagala emitwalo 4 ogenda kuba wona eddagala balireese. Infections mu bakyala n'abaami eddagala lero weeriri emitwalo 4. Alumizibwa omugongo back pain bagamba nti emitwalo 4. Osanyalala ennyingo zikuluma alusazi ani yabizimba ku nseke size enlargement kitegeeza nti bw'oba oyagala okwongerako abakwesako ku nkola y'okwezanyiikiriza ne baleetera ebizibu. Abagamba nti pressure yenna bagenda kuba bamujjanjaba ate nga bakujjanjabira ku mitwalo 4 babayita ba Hub Horizon Research Clinic. Eddagala balikozeseko okunoonyereza okumala era nga bagamba nti ogenda kuba owona ku mitwalo 4 ate nga n'eddagala ero basobola okuba nti balikuleetera wonna w'onaabeera. Kakati bakubireko ku nooti 750 87 396 emitwalo 4 ogende bakujjanjabe kuba ku nooti 750 87 43 96 oba nooti 785 43 955 nooti 785 43 955 Airtel eri nooti 754 977 996 ku mitwalo 4 ogende bannaffe abo aba Hub Horizon ate bakujjanjaba oterere bulungi. Then tulina bazzaina bumujuzi Texas Center ate Ling Center bali wali Namasuba mu Kikajjo abagamba nti bagenda kuba bano bo bakafulumu kutunga ebyambalo by'obusiraamu bakafulumu kutunga ebyambalo by'obusiraamu gomunaffe ayina edduuka oyagala kugula byambalo bya busiraamu ina family oyagala kugula byambalo bya busiraamu gendayo munnaffe okole order bakolere wetagazi jilbab amasomero mugende babakolere school values abatunga zitabani za baya abayina zichuni sharia ne fabrics kosa byonna bye weetaaga ate nga n'okutendeka batendeka basobola okuyigiriza omwana ow'obuwala n'omukyala mu myezi mitono ebyalaani byonna abamaze okoleka nti munnange abeyiga bulungi ate nga ekifo we bali bagamba nti balina n'ekikomera balinawo n'omuzikiti bakubire ku nooti 752 2240 gwatunda ebyambalo by'obusiraamu bano bagamba nti oddamu kugenda bweru babirina kola bukozi order bakolere esimu nooti 75 22 osobola okugenda ku mukutu ogwa TikTok n'oteekamu Zainabu Mujuzi Tailoring Center ojja kuba obalaba bulungi olabe ku bye bakola obirabireko kaawo
olabe kuze Jilbab olabe kuze Chuni olabe School Values zihabaya zonna bazina tenga za mulembe noti musamtano 2 abiri mu 2 ana nenkujukiza ba Gotelcom bali wali wandege opposite mu kubya Luwemba Plaza okulirana Eco Bank. Yes banafabo bagamba nti bakuletedde amasimu ku kibanja mpola bakuletedde amasimu ku kibanja mpola ate ng'ekyenjawulo nti bona agenda n'ogula essimu bagenda kuba bakuwayo essimu endala nga ya bwereere ebonasi bafunira wa era be bamanyi gwe gendayo bagambe nti omukugu yange nti bwe mbagulako essimu ku kibanja mpola ate mugenda kumpa endala nga ya bwereere ye Pop 10 emitwalo 913 zoteekayo endala n'ozireeta mpola mpola Spark 40 weri Camon 40 weri Infinix omuli Smart 8 Smart 9 Smart 10 Hot 50i Note 50i Samsung A05 A06 essimu zino okuva kati ku mitwalo 913 paka ku mitwalo 15 kibanja mpola ebitundu nga 9 ku buli 10 ojaziteekayo ebitundu nga 4 ku buli 10 ezo ojaziteekayo ku Redmi ne ZTE Nubia smartphone weziri bannaffe bano bagamba nti gendayo omukisa gukyaliwo bali kumpi n'ebitaala ebyewandegeya ogenda okuba nti munnange obasinkana bali awo okulirana Eco Bank essimu ya 252 7549 bagenda kuwa essimu ku kibanja mpola ate bakuweeno endala nga ya bonus 0752 7549 noti 772 32 12 37 noti 772 32 12 37 Airtel noti 752 75 9 bakubireko kakati ogenda ofuna essimu ku kiwanja mpola tugenda kweyongerayo mu ddwaniro wabula kansooke nkujukize nti Mona Herbal Mouthwash eddagala ettuufu lirina okuleka nti munnange okozesa ojjanjaba endwadde z'amannyo zonna eza buli kika olira amannyo gaguba agalimu bituli bw'ossa ekinyogogo oba ekyokya gasanyalala bw'osenya ebibuno bivaamu lusaayisaayo gayeza ku ludda lumu weekwate Mona naye nga bagamba nti tebakuguza ekipaape ky'eddagala kakasa nti bakuguzizza Mona Herbal Mouthwash eddagala ettuufu era kakasibwa NDA ate nga ogenda kulisanga mu pharmacy ne drug shops okwetoola eggwanga gwaluma omutwe toddamu munnanga ate olumidde omutwe tobitegeera owulira omusujja owulira gamunguluze bagamba nti owulira nakanyama weekwata eddagala etibwa Chocomil ligenda kuba likuyambako lyongera amaanyi mu basirikale ab'omubiri ne balwanyisa endwadde zonna ezikuluma buli bw'owulira nga tobitegeera owulira ennyingo zikuluma aluma owuliramu olusujjasujja ate mutwe weekwate Chocomil genda ku pharmacy kuli okumpi n'edduuka eritunda eddagala ojja kuba nti munnange ofuna Chocomil ate buli kimu kirabike nga kitambula balabala okimanyi nti abasajja Abayisirayiri batabajjano ba Iran abamu nga beeyambisa WhatsApp. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekola ly'omuntu wa bulijjo. Abasajja Abayisirayiri mu nnumba ze baakula munda mu ggwanga eritibwa Iran nabagamba nti zaali well calculated. Abasajja baabala zaali accurate nnyo okakkana nga Iran afiiriddwa bakomanda ab'amagye ab'okuntiko kakati eyasimatuka yali komanda in chief mpozi ne president Pezeshkian komanda in chief Ayatollah second ni komandi bamuta n'abalala abali abaduumizi ab'amagye ag'eggwanga erya Iran n'amagye ag'omutawaana agayitibwa IRGC. Isirayiri yali smart nnyo kakati onako oluyise kusooka president w'eggwanga eryo gubayita Dr. Masoud Pezeshkian omukulembeze wa Iran avudde n'ategeeza nti abafunye intelligence nti naye baali balina okumutta. Masoud agambye nti Iran mukati mu kunoonyeza kweriko bakizudde nti yali omu ku baali balina okuba nti battibwa Masoud Pezeshkian newankubadde nga Isirayiri okutta Pezeshkian eyinza okuba nga yataliza mutalize ng'era bata omanyi mu byonna ebitambula Iran omukulembeze abeerawo nga bw'olaba balina president naye amaanyi gonna gali mu supreme leader balina eggye lya IRGC abaduumizi b'amagye aga IRGC
kumpi babeera b'amaanyi n'okusinga president tebalipotinga wa president wabula balipotinga direct eri supreme leader. Ono omukulembeze alabika nga wa mikolo, alabika abeera ceremoniyo amaanyi gonna. Tebereza bw'obeera president nga gwe General Museveni gwe president wa Uganda naye nga ku ntikko eryo gwowa lipooti. Era yajjukira nti oluvannyuma lw'olutalo ennaku 12 nga lugenze maaso n'oleka nti lukwajja, oluvannyuma lw'ennaku 12 Ayatollah Ali Khamenei yavuddeyo. Meeting zibadde zigenda maaso n'okulabika nti zituula, parliament ebadde egenda maaso n'okulabika nti etuula, ate n'omukulembeze eggwanga erya Iran President Masoud Pezeshkian abadde atuuza meeting, wabula byonna ebibadde bikolebwa mu nnaku 12 n'ennaku ezaddiriddewo olutalo nga luwedde babadde balina obbiwa mukama waabwe si mulala ye supreme leader, the ballistic man Ayatollah Ali Khamenei, myaka 86 egy'obukulu. Era yagenze maaso n'okulabika nti yalabiseeko. Kakati twategedde nti wabaddeko meeting ne bamuwa report. Yes, ne bamuwa report. Ayatollah kati omukulembeze wa Iran abeera somehow ceremoniyo, ebisigadde byonna abeera ono commander in chief supreme leader. Kakati Pezeshkian ategeezezza nti kirabika waaliwo olukwe olw'okumutta bakitegedde aba Iran. Naye mu byonna mpuliriza ataddeko Pale FM kweri omuntu wa bulijjo. Njagala tuve munda mu bisenge by'amakolero ag'entalo nga buli kimu okitegedde. Amawulire amala getugenda maaso n'okujja munda mu ggwanga etibwa erya Iran, gavuddeyo ne gategeeza nti Isirairi yayongera okunoonya ba General ab'eggwanga erya Iran nga beeyamisa WhatsApp. Omukutu gwa WhatsApp gye buvuddeko baavaayo ne babyewaka ne bagamba nti tubimanyi temutuwaayiriza. Naye obusajja obwa Mossad mu mbega n'abagamba nti abo balaba edduka, abo balaba edduka. Mossad bali mu yunivasite za Iran basoma, abamu nti ne mu magye mwebali. Basajja ba Mossad bazibu. Kati mu kunoonyereza Iran kweriko abasajja baatuyitawa. Omukutu oguyitibwa TRT gufulumiza amawulire ne gutegeeza nti intelligence ya Iran ezudde nti omukutu oguyitibwa WhatsApp ebyaddala mu butuufu gwagenda maaso n'okulabika nti gukozesebwa. Isirairi bambega baayo aba Mossad baafuna ennamba z'essimu ez'aba General ne batandika okubalondoola just nga bakozesa mukutu oguyitibwa WhatsApp, era nti sensitive user data w'abasajja abayitibwa aba Iran ku WhatsApp yasobola bulungi nnyo okugwa mu mikono just bo bafuna namba zaabwe ne bakozesa WhatsApp eyo ne bakuŋŋaanya obujulizi ne bamanya ono ali luddawa atambula atya tumufuna tutya. Y'ensonga lwaki nti bino byonna byagenda okubeerawo Isirairi ng'emanyi bonna bwe baali netta omu ku omu, ate mu ddakiika ntono nga buli omu bamumaliriza bamukubye ku mutwe. Iran ebadde ekyagenda maaso n'okulabika nti ebitegeera, yeebuuza nti newankubadde bano abasajja bakafulumye mu by'okubega bategeera batya. Kati wakati mu ebyo bigenda maaso n'okulabika nti bizuulibwa nti WhatsApp erabika yakola kinene nnyo. Omukutu ogw'amawulire ogw'eggwanga gwe bayita IRIB gugenda maaso n'okuba nti gutegeeza nti WhatsApp eno nga eri wansi w'omukutu ogwamu oguyitibwa Meta. Jukira nti yamunda mu ggwanga eritibwa erya America aba Meta banyini Facebook era banyini mukutu oguyitibwa WhatsApp bagamba nti basobola okwenebolinga they enabled foreign intelligence to track and identify high level Iranian personnel. Basobola bulungi nnyo. Kakati nti mu bimu ku byagenda maaso n'okuba nti oolyawo abirikinga mwalimu location tags. WhatsApp ngezaayo information eri aba Mossad nti abasajja bali wano ne communication metadata. Isirairi ebitongole byayo byasobola okufuna location tags zonna ne bafuna ne communication metadata zonna ez'abasajja abanene mu Iran. Of course bajeno ne bana science be baali bagenda maaso n'okulabika nti beetaaga mu kaseera ako. Jjukira nti Iran bannansi baba bagamba nti mugende maaso n'okuba nti musiimula WhatsApp n'omukutu oguyitibwa Telegram nagwo bagwogerako ne bagamba nti WhatsApp yakola nnyo omulimu. Kakati waliwo omu ku bawala bajjeno eyagenda maaso n'okulabika nti oba olyawo attibwa avuddeyo kituufu
n'ayongera okuba nti alumiriza eggwanga ereetibwa erya Isirairi n'agamba nti okusinza ku ye General ono gwaita Shadimani omu ku baali bazizzaawo naye ne bamutta. Agambye nti kituufu taata we abasajja bagenda maaso n'okweka nti bamutta naye nga okusinza ku mawulire ge balina nga famire nti bakozesa WhatsApp ye. Abaisirairi bagambye nti mu bya intelligence balaba edduka mu birala osobola okubasinga. Yeso ebirala osobola okubasinga omanyi ku ground si balungi mu kulwana nga bwe bagambye nti ne Gaza kasita Omuyisirairi akkirira wansi ku ttaka osobola okumukuba naffe tuyinza okuba tumusobola Omuyisirairi wansi ku ttaka ettaka libabonyaabonya. Baagala nnyo okulwanira mu bbanga basajja battu kati balina ebintu bibiri bwe badda mu bbanga bakuba basobola okwokya ne bakumalawo nga bali mu bbanga. Ekirala bwe bakozesa intelligence era bakuba. Kati bino ebyokulwana wansi tebabimanyira bakozesa nnyo intelligence ne bagezaako kukuba nga tonna bakwetegeka wansi ku ttaka. Naye bagambe nti mugere era balina n'ebitanka ebyo bye bayita bimekava. Balina bitanka eby'omutawaana bimekava. Abaserikale baabwe ebiseera ebisinga n'eno gye bali mu ddwaniro e Gaza tebafuluma. Basindika kitanka nga kirimu abo babiri naye nga kyabulabe heavy tank bye bayita bimekava bewasindika. Kati beebo bo tebaagala nnyo kwengeginga muntu one on one. Kati wansi ku ttaka tebasobola bulungi Abaisirairi naye bazze mu bya intelligence abo tusobola kubasinga. Baza mpuliriza mu bwengula tusobola okitegeera kubanga jjuzi era Mossad yakozeseza tekinologiya ow'ekika ekya waggulu ennyo kubanga basajja balungi mu tekinologiya balungi nnyo mu by'okubega intelligence and technology. Omuyisirairi ali waggulu nnyo katugamye nti okusinga n'amawanga mangi ngemumanyi aga Bulaaya. Tuyinza n'okugamba nti n'Omumerika ali wansi w'Omuyisirairi mu bya tekinologiya ne intelligence. Obusajja bwasoba obwo. Jjukira nti bwe baali bagenda n'okutta Hassan Nasrallah era omuduumizi w'ekibiina ekya Hezbollah jjuzi munda mu ggwanga lya Lebanon basooka kutulisa bu pages. Ezisimu eziringa radio calls bakozesa basajja baazitulisa nakibabulira wano oba olyawo ebisimu bibakozesa biringa by'abasirikale aba traffic wano boze baali bakozesa eri. Lwaki baali bava kuzina essimu eza bulijjo nti Isirairi ajja zitagetinga nti ne badda ku ziri nga smartphone bazeewala batyani Isirairi aba Hezbollah n'abalala ababakkiririzaamu e Lebanon kati nga badda ku ziri eziringa callbox eziringa radio call z'abasirikale bana ba traffic ezo muzimanyi nga beewola mu Isirairi naye n'okuba nti basajja bagezi bakafulu baanoonyereza engeri gye bayinza ozitulisa. Isirairi yanyiga bunyezi mapeesa nga bali Tel Aviv ne zitulika e Lebanon. Zaatulika e Lebanon nga Abaisirairi bali Tel Aviv ne bazookya nezookya abantu ng'oli ali mu katale atambula n'essimu ye n'agiraba ng'eyaka omuliro ng'abasajja bagyokyezza nga bali ludda wa Tel Aviv ne bayokya essimu zonna eziriwa ne bazookya. Ekyo bakiyita tekinologiya. Oyo aba mu Isirairi mu tekinologiya tomusobola. Akati bwe baamala okwokya essimu ezo ezikozesebwa oba zi pages ezaali zikozesebwa abasajja abo ne batandika intelligence okunoonya Kabwejongera yini gwe bayita Nasrallah agamba abagoberezi be n'okusinga aba Hezbollah nti bannange obusimu mu bukasuka Omuyisirairi agenda kutwokya ng'amanyi awonye wayita ebbanga ttono naye ne bamutta intelligence. Baamanya ng'agenda okutuuza meeting wansi mu banka mu mpuku ng'ate taliwola nnyo okuva ku nsi ne bamukuba ne bamutta. Bayisirairi mu kya tekinologiya ne intelligence kimbadde nkubuulira kati era ne bazudde nti oba oliawo ebimu ku bibadde bigenda maaso n'okeka nti ampuliriza bibatawaanya WhatsApp. Omuyisirairi yatta bakomanda abamu nga yeeyambisa omukutu ogwetibwa ogwa WhatsApp nga tuva mu ddwaniro ye Donald Trump mugambye nti akkiriza ebimu ku byokulwanyisa ndowooza bino nja kubibongera mu maaso. Ukraine babadde bamumma ebyokulwanyisa kati amawulire agawerako amawulire agavaayo agali latest gategeezezza nti kyaddaaki Donald Trump yefukuludde agambye nti waaye abasajja kanziremu mbaye ku weapons kubanga omukulembeze wa Russia gwe bayita Vladimir Putin yavuddeyo jjuzi n'ategeeza nti ye ebyokuteesa tabiriiko akyalwana okutuusa nga Russia etuukiriza ebiruubirirwa byayo byonna eby'olutalo. Trump yanyizeemu kati azzeemu okukkiriza America yakuddamu okuwa Ukraine ebyokulwanyisa. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements. Wabale tugoberera
nkujjukiza bannaffe aba Lokesa Logistics Limited bakafulumu kutambuza ebyamaguzi by'okubitwala n'okubijja mu ggwanga etibwera China ku Japan badamu kuyita bannayuganda abayina ekirooto oba bulijjo abayina essuubi okusuubulako ebweru w'eggwanga naye nga toweza ssente zigenda China toweza ssente zigenda Japan bakuyita bagamba nti genda batuukirire wegala kusuubula spare kusuubula masimu by'abaana byangatto by'abakyala byakwewunda byonna oyagala kuleeta ngatto byonna bagamba nti bagenda kuba bakuleetera emaali okuva e China oyina miliyoni emu oyagala kusuubula China milioni 2 milioni 3 milioni 4 milioni 5 n'okudda waggulu bagenda kuba kuleetera ebintu bino ku ssente entono ddala bannaffe n'abalukisa Logistics Limited nabagambye nti balina emaali gye bagenda okuba nti batikka mu container eddako gye bagenda okuba nti baleeta mu bbanga tono okuva kati bagamba nti beera omu ku abo be bagenda okuba nti baleetera emaali okuva munda mu ggwanga ereetebwa erya China ku bbeeyi ennungi ogende maaso n'okuba nti okola ssente empya n'enkadde gw'omusuubuzi ali mu kampani n'emiriraano bw'obanga owulira bino bannaffe ono bagamba nti batume bakuleetera emaali ate ka ssente katono bakuyambako okuva ku bisaawe Japan ne China bw'onaaba ogenze bakulira hotel booking bakuyambako okusasula emisolo egya URA byonna naye nga gwayagala okusuubula olina olina emiliyoni emu n'okudda waggulu bagamba nti batuukire bakuleetera emaali kuba essimu kaakati oba ogende wali ku Hamu Shopping Grounds waliwo ofiisi zaabwe essimu eri nooti 752 82 nooti 3 51 nooti 752 82 nooti 351 nooti 752 82 nooti 351 ojja kubafuna bulungi Pure Herbs Clinic bakujjanya ebisedaganga lya butonde omwami okwesako enkula yokwezanyiikiriza ogazi prostate omusulo gujja bugwesiba ofiisa kumukumu naddamu budde obwekiro buuka mu kabago bwe bukutawaanya bakuleetedde chupa genda kuleka nti ekutereeza bagiyita prostate hub ku mitwalo 4 n'ekitundu zokka awusa zikutawaanya kikeeto muli omulubuto tofuluma bulungi genda ofuna Rusa Herbs atawonziba infections oluma mu ndira ofuluma amazzi agalimu olusu byonna bajja kujjanja ku mitwalo 4 n'ekitundu zokka bakula delivery ekyebando ogenda okuba nti obasange emabega wa Starbucks aba Pure Herbs Clinic nooti 752 982 441 nooti 752 982 441 oba okube ku nooti 767 31 8219 basobola okuleeta eddagala wonna wooli 0752 98 24 41 bwe tukomawo kambabuulire ababaka bammwe engeri gye basonzeemu ssente mu kibiina kya NUP Lydia eyakava China wiki 2 emaali yetuuse oli mu kutikkula yo wange gwe tonnatikkula kampuni gye nasooka okukozesa emaali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6 oba gwani ekkolera toddamu kubonaabona kampuni ya Ship With Us ebimalanga bulijjo Ship With Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi batambuza byamaguzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka ate okubijja e Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3 oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage byonna babikola osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship With Us nga kino bakikolera ku bwereere bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China ate nga bakola ne clearing and forwarding basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku address ye China ku plus 8 1 3 6 82 5 Amanya gange nze babye Sauda ni mwizi ku Apple Skills Institute. Amanya gange nze Sekidde Musa ndi mwizi ku Apple Skills nguguse mu kukwata film wamu n'okugiteekateeka. Amanya gange nze Magezi Tasnim ndi mwizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata video.